Hello guys, it's Sheila Adita here. Mubadde mukimanyi nti no Adita amaliriza omulimu gw'abadde akola agenda kugenda. Ye waneno wembadde nkoleddewo omwaka gumu n'emyezi 8 ngera imbadde inkola ku mwana eyamenyeka amagumba. Omwana oyo namusanga inga mu mugongo gwe tulinamu akagumba ke bayita backbone. Akagumba ako nga kaseetuka okuva mu position mwe kayina okubeera. Omwana oyo yaddusibwa mu ddwaliro naye abasawo balya ssente nnyingi ate ne balemererwa okubanga bamukolako. Ekyaleetera omwana oyo okugongobala n'atuuka ekiseera nga omubiri gwe tegukyasobola kukola. Emikono gye nga gyefunya, amagulu ge ne geefunya. Olw'ensonga nti ku bbanga lyamalayo mu ddwaliro abasawo tebaakola kimala okulaba nti omwana ono amagumba gonna bagazza mu position mwe gayina okubeeramu, ne kireetera omwana ono okufuuka omulema. Olw'ensonga nti backbone yali efunye obuzibu, bw'atyo n'afuna n'obuzibu ku bwongo. Ekyo nno ne kimulemesa okuba nga ategeera ng'omuntu bw'alina okutegeera, ne kimuziba n'omumwa n'abeera nga takyayogera. Ekyo kitegeeza ki? Mmwe mwenna abakola omulimu gw'enkola nkimanyi ebintu bino mubimanyi, kubanga bw'oba oli wa kukola mulimu guno osooka genda ku ssomero n'ogusoma ne bakuwa empapula mu ekyo ogenda okujja ng'omanyi ekyokukola. Abasinga ku mmwe abafuna chance ne mukolera mu malwaliro n'abasawo bennyini bongera obbabangula ne babateeka ku ddala lye mulina okubaako erya first aid giver. Gwe wena atamanyi first aid giver ye muntu oyo agaba obujjanjabi obusookerwako eri omuntu afunye obuvune oba ayina ekirwadde ekyenjawulo. Mu ekyo nga gwe omulimu gwo nga first aid giver okujjanjaba omuntu oyo obutafuna bisago bisingakaawo oba okukuumira omuntu oyo mu mbeera ennungi nga tabeera bubi oba nga omwongerako okufuna obulamu obulungi. Wekiba kiganye oyanguyirawo mangu awo n'okwata essimu yo n'okubira abasawo abali professional okusinga okujja okuba nga bakola kuwona omuntu. Kakati nno kambatwaleko mu process yange ey'okubanga munange maze okuzingako obugugu bwange ngera bwe mbagambye imbuzaayo ennaku 2 zokka okuva mu kino ekifo ogenda mu kifo ekirala. Katugendeko mu butambi mu biki bye maze okubanga munange netegekera olunaku lwange. Eyo nno egenda kubanga Sunday, olunaku olwe Sunday lwengenda okubanga inva mu maka ga mukama wange gye najja okukola services era ze mmaliriza obulungi, era nga nkimanyi nti no impise bulungi kubanga tetunafunayo complaints zonna okuva mu bakama bange oba okuva mu company gye nkolera eyansindika okubanga entuusaako baneeno obuyambi bwe beetaaga. Teekako n'eddwaliro eribadde nga likola surveyor okujjanga waneeno okubanga beekenneenya omulwadde tebataddeyo report yonna ecomplaininga nti oba nina ekimu ku kyenyonoonye oba kyestateerezezza nga nkola ku mulwadde. Katusooke tugendeko mu butambi ate era nkomewo.
osobola okubivaamu once and for all. Contract gye wasayininga ne company n'ogikola n'ogimalako n'obivaako. Ffe nga bannanseezi ako kachansi weekali ak'okufuna ennaku z'okuwummula n'otambulamu n'ogenda eri. So ate ng'abantu bangi muzenga mumbuuza naye Shila tukulabye ku kyeyo ebbanga ddene Uganda oddayo ddi? Lwaki toddayo Uganda? Ogendayo ddi? Azifu we nali nzija nabagambako. Wabula ate eyo nga si y'ensonga enkulu oba nabagamba oba saabagamba, era buli muntu abeereyo abeera akyebuuza omwana ono tumulaba abeera nnyo e Bulaaya, abeerako ddi ewaka? Ebiseera ebisinga we mba ngenzeeko ewaka sitera kukolayo katambi konna, oba ne ndikodinga ewaffe oba ne ndikodinga abantu bange sitera kukikola. Naye basuubiza nti wendi banzizeeyo Mukama nga yagadde nja kubanga mbakolera ka video akatono naye nga nkyali eno tugenda kubanga tubalaga bintu bya wano byokka byokka. Ngenda bawulira ku kyeyo mazeeyo bbanga ki nkola biki n'ebintu ebirala, wabula ate fonna okansooke mbatwaleko ku biki bye njagala okutwala. Ndowooza obutambi obwo mubulabye bulungi nnyo. Maze munnange okuba nga neetegeka nsiibule ate era ŋŋende. Abamu ku mmwe mugenda kwebuuza bw'oba ovudde wano eno ogenda direct Uganda? Ansa yange eri nti nedda. Iffe nga ba first aid governance munnange iffe contract tugisayininga direct na company, tusayininga direct na company. Bw'ofuna omulimu company ng'ekufunidde omulimu, mukamaawo n'osayininga naye contract maaso ku maaso nga olaba according ku nnaku zayagala obeere nga omukolera. Abamu ku bo bakolayo ne wiiki emu nga contract ya wiiki, abalala weeks 2, weeks 3, abamu contract nga ya mwezi, abalala contract nga ya mwaka. Naye nze Adita contract imbadde insayininga ya myezi, buli luvannyuma lwa myezi 3 imbadde inzizaako omukono ku contract yange, olw'ensonga nti bakama bange baba neetaaga. Mukama wo aba akwetaaga waddembe okubira company n'abagamba bannange omuntu ono ankoledde bulungi, impulira nkyamwetaaga abeere nga ntuusaako services mu ekyo company neekukubira neekugamba bakyakwetaaga okukola. Igwe olaba otya? Abantu b'okolera bakuyisa batya? Babadde bakuyisa bulungi? Toyina obuzibu bwonna? Woba oyinawo obuzibu bwonna mu ekyo ne bakutegeeza nti nno salawo either ozaako omukono oba nedda. Bw'oba tozizaako omukono tekirina buzibu, osobola okukwata ekkubo n'oddayo ku company ate era impaka lw'ofuna omuntu omulala. Iffe bannansi abakola gino emirimu munnange emirimu egyaffe gye gisinga obungi muno lwansonga nti eno abalwadde bangi nnyo, ate si buli muntu nti ali eno mu mawanga gano nti ayina sente ze zitomukomoka nti nno bw'aba ayina omuntu omulwadde agenda mugyawo amutwale mu nursing home. Abamu ku bo ne sente bayinza okubeera nazo naye nga beetaaga abantu baabwe abalwadde okubabeera ku lusegere, okubalabako buli lunaku, kubanga era n'eddwaliro likuwa advice ne ligamba omuntu ono gyakoma okubeera nammwe abantu bamanyi bayagala kijja muyambako on her or his recovery mu bwangu. Kati gwe n'osalawo either omuntu oyo omutwale waka oba omutwala mu nursing home. Jjukira nursing home zino nago gabanga malwaliro nga mulimu bannanseezi nga ffe, naye nga bannanseezi abo basasulwa buli mwezi sente ennyingi eddala. Mulimu abantu abatasobola zi affordinga okuzisasula ate nga ffe tuli a little bit cheap, lwansonga tugenda kujja tubeere nga tusula mu makaago, ogenda kubanga otuliisa. Bw'oba tosobodde kutuliisa company n'ekitegeera nti gwe tosobola kumuliisa, bakwongeza sente z'olina okubanga osasula ku company. Omuntu omulala agenda kumbuuza ani akusasula? Munnange ffe tukolera company era company yetusasula. Oba oyina omulimu oba toyina company egenda kubanga sente eziwayalingako ku direct ku account yo eyo gye waggulawo bateekako sente. Ffe tetukwata sente mu ngalo, era nga agamu ku mateeka agatufuga nga ffe bannanseezi, bw'osaba sente eri mukamawo bano bozze okukolera ogwo nno omusango bakusala omwezi mulamba nga tofuna sente, lwansonga oba ovayolentinze amateeka agali mu contract. Katugendeko mu butambi nga ngenze mu ddwaliro okukola nga ngenze mu ddwaliro bankoleko investigations ku mulwadde gwe mbadde nkolako ate era enkomewo embeere nga nfundikira akatambi kanene.
Obwo nno bwe butambi nga nchaddeko mu ddwaliro okuzaayo empapula ezo tuzizaayo oba medical reports ezo tuzizaayo teekako n'ebyo bye tubadde nga tuwandiika bye tubadde tulabanga ku omulwadde bw'oba wamufuna ng'abadde n'ekizibu eky'amaanyi oba ofunye omulwadde nga yasanyalala nga ebitundu bye byonna tebikola ne wabaawo changes oba mu bbanga ly'obadde omukolako oba n'ozibukulako ku misuwa amagulu agaali tegenyeenya ne gatandika okwenyeenya ebyo byonna wandiika wansi so that wobizaayo mu ddwaliro abasawo ne babitunulako bamanya wa we batandikira either omuntu ono omubiri gwe gugolokose yeetaaga obujjanjabi obusemberayo ddala okulaba nti nno nerves ze ziddamu ne zibanga zikola abamu ku bo bakola ku balwadde nga baguba ddalo nga baatabuka omutwe era ezo cases nyingi nnyo era nga baganda baffe bangi nnyo abakola ku balalu ng'oli yalaluka abeera ku mpiso bamukuba mpiso okuminimizinga obulalu obwo aleme kuva mu mbeera jjukira omulalu abanga embwa embwa nga wojja nti esobola okera ku makya netandika okugoba obuntu nemuluma oba nebugula n'omulalu bwatyo oyina omukuba eddagala obulalu obwo either obukuumira mu mbeera nga takyankalana oba si ekyo omuzikiriza ddala n'abeera mu mbeera eza bulijjo ng'omuntu nga buli saawa weetuuka omukuba eddagala eryo obulalu buleme kulinnya ku bwongo jjukira we twogera omuntu omulalu twogera no ku muntu akyankalana omutwe n'aba nga tategeera nga bw'alina kutegeera bangi nnyo mukola kwabo abantu era nsuubiramu bamanyi tukola ku baana abato abawere abakazaalibwa okubalongoosa ng'okwo okusomesa bazadde baabwe engeri gye balina obbakwatamu engeri gye balina okubabika engeri gye balina okubanazaamu ennimi ze balina okuboogerera sayinzi n'ebintu ebirala omwana asobole okupiikinga tukola ku bakazi ab'embuto awo nno tubakolako biki abakazi ab'embuto tubasomesa engeri gye balina okolamu exercise ne tubayambako bye batasobola kweyamba ng'okugenda okunaaba ng'okwerongoosa mulimu abakyala ab'embuto nga tasobola na kulongoosa wansi ate nga n'abasajja baabwe babatya okubabampa oba okubasala wansi ng'eyo okubashevinga ng'okwo okubanaaza ng'okwo mulimu abakyala ab'embuto ng'abamu n'okugenda mu tooyi okukola popo takisobola ng'asobola mukolaawo mu baketi ebyo byonna tubikolako kubanga igwegwo omulimu gwa nansi mulimu abalwadde betufuna nga bo babeera mu pampas nga bakukavalinzi either nga yafuna akabenje ne bamusonsekamu ebyuma ali obupiira ali mu katheta eyo ogijjamu n'ogijjamu ebikyafu n'ogirongoosa n'oddamu n'ogimusonsekamu munda tuyina abatasobola kussa nga babeera ku byuma si oxygen nga babeera ku byuma ng'oba kimuli mu mumiro ekyuma ekyo nga buddakiko omuzwadde oyo olina omukola sanction okugjamu ebyo ebikyafu
byonna n'obinuunamu ebirimu munda akina minyira akina malusu akina bintu ng'ebyo asobola okussa obulungi n'abantu bangi nnyo ab'enjawulo be tukolako so report eyo w'omala okugifuna okuba bukubirire okulaba nti nabwe olina kyo improvinga ku mulwadde oyo so that report ogenda ogizzayo mu ddwaliro oba bakama bagenda okugizzayo ng'abasawo batunulako ne balaba ki ekikyusewo ku mulwadde embeera yenna ejjeeterera oba nedda nze omukisa gwenfunye mu guno omulimu nti buli mulwadde gwe mbadde nkwatako invaawo ng'afunyewo improvement abamu mbamenya kati ng'ono omwana namumenya emikono ne mumenya n'amagulu essaawa zineno emikono asobola ogiwanika n'amagulu asobola ogawanika which is a good thing however tasasobola kutambula yadde okwogera ekyo kyo kyagala naye ate wooyogera awulira era narespondinga mu ngeri y'abakasiro gye balina okubeeramu so baganda bange byebyo kasuubira akatambi kanene kakunyumidde woba olina kyoyizemu nkusaba okomentinga awo wansi mwebali nnyo mwebali ddala nsanga ku mikutu gyange gyonna gya internet nga nkozesa Sheila Adita page